After watching this, you will know why the General Salim Saleh is fed up of musicians. Awaliwo ekintu kyenjagala okusomesa baganda bange bannayuganda nti ekintu ekibi ennyo mu nsi muno kwe kunyiiga n'osalirawo mu busungu. Kintu kya bulabe nnyo. Olunaku olumu ndi eggulu nakera ku makya nengwa ku mukolo ogumu nga siitiddwa. Kuliko omukulu omu bamuyita General Salim Saleh retired. Bwe nayimba nagamba asuno yimbe n'ebyo yimbe sibitegedde. Naye ssaawa eyo na freezing nga nempulira bubi. Naye oluvannyuma atula wansi nensiriikirira. Buzungu bwannuma naye nali nsobola okutambula nenvaawo naye nalowooza ebintu bingi nga ne wano saayitiddwa. Kiringa omuntu obutakuyita wantu oba ku mbaga ate n'olwanira akatebe. Naye mu mbeera eyo nabadde ku live emu n'abawo mukwano omuntu omu ateesa. Naga nesuna mwe mulinamu kumanya mutuukirira abasajja abo abanene mutuyambye mutya okuba nga mutuuse eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Ne muganda wange nze siri MP siri munnabyabufuzi era kino nkibaddamu zino ensonga ze ngenda okwogerako si za byabufuzi. This is not a political submission from me. Wabula it is the truth, naked truth with proof. Nafunye omukisa nenoonyako General Salim Saleh nesobola okufuna omukisa nenkyatingako naye mu ngeri emu oba endala. Naye wakati mu kwogera naye yayogedde ebintu omanyi ye si musajja wa bigambo bingi. Nabaddeko ebintu byentegeera. Muli ne mubuuza naye General obusungu bw'olina ku bayimbi n'okutuuka okubanga otulabisa mu ngeri efaanana bw'eti buva ku ki n'ekimubuuza. Ebimu ku bintu byanzeemu byanze kyensuubira nti yabadde nga ntuma nsobola obigamba bannayuganda oba bayimbi bannange birimu ebintu bingi. Naye nze ngenda bigayagaya mu bufunze. Ekisookera ddala omuntu bw'akuwa n'akwongera n'ofuuka mulungi omu olwo ne mu luganda olugeje oli nti tojja kufuuka mulungi omu. Era mu statement yewe twali eggulu alina we yayogerera n'agamba nti abayimbi munnemeseza n'okufa ku bantu ababulijjo abalala ndi kummwe mwekamba kooye. Ekintu ekyo kyatutabula nnyo obongoze nentuka okwagala okumanya naye omusajja ono lwaki atuka okuva mu statement bwetyo. Kati ze research yange gye nakozeeko bwe nayogeddeko naye ebigambo ebitontono n'abaako ebintu byaŋŋamba nange nenyongera okudiginga ng'omuntu okusobola okutuusa obubaka obutuufu gye muli. Bino bye mutamanyi. Ekisookera ddala mu mwaka gwa 2021 awo COVID nga nyiitidde the art fraternity yonna oba kale abamu ku bayimbi ba promoters bannabyamizannyo ba comedians beekolamu omulimu ne batuula nga beeronzemu abakulu ne batuula ne bakola ekiwandiiko kyabwe ne bakitwala ewa General Salim Saleh retired ne batuula naye nga bamusaba bafune engeri gyayambamu industry okubeera nti tuli mu COVID eyambibwe esobola okubeera nga ekyatambula nga abayimbi ne bannakatemba bakyatambuza bulungi embeera yaabwe kuba COVID yali atuzinzeeko nga ate ffe bamu ku bantu abasanyusa abantu abalina obbaza mu mbeera mu mood. Bwe bamuwa proposal yalimu ebintu bingi nnyo naye ngera biwumbawumba. Ekisookera ddala kantuukire ku ssente bwe batematemamu bannakatemba aba comedians basimanyi ba correcting societies bano nga ba UPRS n'abalala bonna bitongole bingi bye betematemamu ba comedians, association y'aba comedians, association y'aba promoters, association y'aba tegesi b'ebivulu ne bamutemera musajja watu omanyi bana abasajja bajjeno mu basaasire balina fields ze batamanyi ate olusi ne beesiga abantu ne babayiwayo kati babayiwayo ate ensi ne banyiigira. This is not political njiddamu. Ndi mu kugezaako kuwolereza Fande Saleh kuba nina bye nategedde abasinga omubuji mwe mutamanyi. Neche manyi kuno kuliko abajja okundaba nga bino mubimanyi. Omusajja bamudyeka wakati mu kubira ne love for the industry na akola proposal ngegende wa General wa President Yoweri Kaguta Museveni ne ba releasing billions 10. Billions 10 ezo kanzi batemerete. Billions 10 ewasooka wa promoters kibiina ky'aba promoters kyafunako billion emu. UNCC Uganda National Culture whatever UNCC bafunako billion yes. Banaba nengezo sente kansokemba nyonyine bafuna billion 2 mu million 4
nga bagezaako okulaga nti sente zo za kuyamba kuzaawo industry okuva mu covid okugiteekateeka okugamba okugibiitabiita eddewo. Tukkirire. Owokusatu, Uganda Musicians Promoters and Venue Owners Association bagiwa $5,000,000. Owulira bulungi. Tukkirire. OWC yafuna $4,000,000 okugamba nga zo za kuyambako kukubiriza n'okumonitoringa sente zino zigenda oteekebwa mu arts industry fraternity zigenda kutambula zitya. Tukkirire. Ow'omukaaga, CMOs. Ba CMOs nabo bafuna sente. Ekyo nakyo kyali kitongole oba association. CMOS mulimu UPRS film publishers and visual art and drama. Oshitegedde. Abo nabo baba waloni ya $1,000,000,000. Tukkirire. Waliwo idea lyezze nti bwe bajjeyo bagifuule nga bono gamba Yugawood. Eyo sijja gigenda mu nnyo olwo lujja kuba lulala. So mu bufunze kyenjagala balaga nti omusajja ono General Salim Saleh retired. Gwe naawe weeteeke mbigere bye. Avuddemu biliyoni za sente 10 ate n'abantu sekinoomuntu kyagendayo gyali. Okitegeera era okumusaba nga mukiita okusaba. Abamu ku ffe tugenda nga tulina proposals zaffe ate zikwatagana ku music naye generally mwe mwakituuma ffenna tuba tugenze kusaba. Kale tukitwale bwe tutyo. Omusajja ono gwe weeteeke mbigere bye omaze okureleasinga sente zonna waliwo zesoogedde kati gattako nezaaweebwa ekibiina ekikulemberwa ekyabayimbi ekikulemberwa Mr. Kenzo nazo billions ezaavaayo mwazimanya zigatte ku zino ewamu kale ekitwale billioni nga 16 zigenze mu art fraternity. Mwe mujja kulowooza nti music eka yagenzemu sente naye art yonna the whole art fraternity yonna egenzemu sente. Oshitegedde mulutadde ku bayimbi ate abayimbi bokasi banoonya General Saleh. Kati omuntu nomala okola ebyo byonna omuntu nakulaga nti ate sekinoomu bakyajja gy'oli nga bakukamulamu era bakumilkinga bakudrying. Okitegeera omuntu weekyawa. So omusajja ono finally nentegeera obusungu bwe kwe buva okubeera nga yakoowa abayimbi oba ne bannabya bitone. Kakati oluvannyuma nnyo bino byonna nga bibaddewo ne mubuuza ne mugamba ne General ebintu bino byonna byonna okubanga otaddemu sente zino zonna abantu ne batuuka ekiseera ne bakukyusiza emmundu omuddumu ne bagaa nti gwomazeewo art fraternity gwomazeewo music gwomuse naye nga otaddemu sente zino wholeheartedly. Ne mbuuza General owulira otya ku kintu ekyo. Omanyi omusajja ono wa bigambo bitono and he speaks in parables. Yanzemu ekintu kimu nangamba mulangira ekizibu kiri ekyo bannayuganda bazibu. Akati olaba abantu mu nsi yampadde ekyokulabirako olaba abantu bakwata Jesus Christ eyali azze obbataasa ne bamulyamu olukwe ne bamukomerera ku musalaba bo bennyini ne bamutta. Kati ate olwonza omuntu obuntu nangamba nze abo nabavaako nabasonyiwa kuba tebamanyi kye bakola. Naye nze bannayuganda kano kalowoozo kange nja kudda mu birala nja kudda nga mbaleetedde ebintu ebirala mu bulambulukufu naye kano kalowoozo kange. Government eyina ebintu bingi byeterewo bannansi projects okubanga tuziganyirwamu naye bannabyabufuzi be bali mu kubuzaabuza gwe omuntu wa wansi olwokuba akwagalako akalulu naye bw'amala okafuna na General waggulu story ebandala wano waba akakwagalako akulimbalimba gwe soka weebuuze omuntu oyo gwewagira lwaki government oba ba General Saleh aboogerako bibi byereere kyogamba mwagalaga nti wali birungi bikoleddwa government eno. Omuntu bw'ayogerako mboyo yalidde suna bamuwadde kati aboogerera no ebintu bingi ebyeyogerera wano ebikoleddwa government ebikoleddwa ba General Saleh naye nga bannayuganda temwagala biraba oba biteekako mufokasinze ku bukyayina busungu bwe bubatta. Nze siina buzibu munjajinge mumpite kye mwagala mugambe nalidde oba nalidde byonna mubyogere naye General Saleh mumuveeko is not a politician. Musajja taata wa ggwanga taata wa music taata wa art ayagala nnyo art ku mutima gwe. Ekyo kyo nange nali sikimanyi nakitegedde. General Saleh long live Wangala oluwakabi nnyo ngenda kudda mu part 2 nga mbategeeza ate ebiri deep ebisingana wano n'ebirala bye nategedde ku musajja ono byakola nga bikulaakulanya nsi eno komawo. Mwebale nnyo okumpuliriza nakundaba.